Akakiiko k'ebyokulonda katandise okusunsulamu abagenda okwesimba kifo ky'okujjuza omubaka wa Parliament owa Kawempe North wano mu Kampala. Bano batandise n'omukyala Hanifa Karadi atajjidde ku tikiti ya kibiina kyonna ono ng'asunsuddwa ku ssaawa nga 3 ez'enkya ya leero. Olutuukiriza ebisaanyizo akakiiko ne kamulangirira era ne kamukkiriza okwesimba ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North. Pursuant to the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Murewa Hanifa Karadi duly nominated as a candidate to contest for the election of Member of Parliament for Kawempe Division North Constituency in Kampala City. And I have signed this 26th day of February 2025. Madam Karadi, congratulations upon being nominated. Karadi aliko byannyonnyodde bannamawulire oluvannyuma lw'okusunsula. Ngeri gye bakoze mu mulimu gwabwe professionally kubanga twafunyemu obuzibu bwa network naye era nga tetubutegeka bulungi kwabo abadde banominatinze olwa network naye byonna bimaze ne bitereera era mbasiima nnyo nga Electoral Commission okulabika nti bamaliriza and saawa eno ndi candidate. Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko na buli omu obudde bwe yaweereddwa, Luwemba Muhammad Luswa y'abadde alina okuddako mu kifo kino era ng'abadde alina kutuuka ku ssaawa nga 4 ku kitebe ky'akakiiko kyokka kyewunyisizza abategesi nga Luyimbazi Nalukoola naye ali mu kuvuganya atuuse mu budde obwo yadde abadde asuubirwa ssaawa 5. Waliwo amawulire agabadde gategannaba kukakasibwa nti Nalukoola ono abadde awambiddwa n'abantu babamu ababadde ne beewandiika ebimukwatako. Mu kino alabiddwako ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform Lewis Lubongoya nga balabika nga abajjuza empapula endala okusobola okwewandiisa buto n'akakiiko. Olunaku lulabika terunnaba kuziba naye lubadde luwanvu, lukyali era luwanvu. Tuzuukukidde mu mbeera enembi nga tulowooza nti demokrasiya nga bw'atera okwogerwako era ddala bw'ali kumbe mulinnyirire. Bazinzeeko ewange kyokka nga twabatebuse nti bajja kujja era babadde bajja ne mu hoteri gye nasuze ne tuddukayo buddusi mu mbeera ey'akanyamberege. Oluvannyuma ono akakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda kyokka abadde ava ku kitebe ky'akakiiko n'akwatibwa ku bigambibwa nti abadde n'abantu abakola effujjo. For our candidate to be treated the way he has for our official agent, to be abducted, he had all the documents, academic documents and so on, to be abducted and all the chaos that was done was totally uncalled for. We condemn in the strongest terms possible this confusion. Abeesimbyewo abalala bongedde okutuuka ku kitebe omubadde ne Luswa Luwemba Muhammad ng'ono ye yali omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya era naye okufaanana Karadi talina kibiina kimusindise. Tebatuwadde mwaganya oboolyawo kutuuka n'abantu baffe eno nga n'ebifo ebimu we tubadde oboolyawo tuteeseteese okulaba nti twogerako eri abantu baffe nabyo babisazeeko. Mu balala abasunsula mbaddemu Fahad Kayondo mu kibiina kya Uganda Federal Alliance, Saddati Mukibi amanyiddwa ennyo nga Aganaga mu FDC, Habiba Settuba mu NUP era ng'ayagala bwa kansala Bwekazo, David biri mu maaso naye ng'ayagala bwa kansala, Moses Nsereko nga talina kibiina naye ng'ayagala bubaka, Robert Sebuuma ayagala bwa kansala n'Entege Moses nga wa kibiina kya ANT. According to my appearance and what people have been thinking about musicians, that musicians didn't go to school, musicians are not educated, we are not bright enough for such positions, so they wanted to first clarify. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi atunnyonnyodde ku nteekateeka y'olunaku olwaleero. Akakiiko kasuubira abantu abalala 9 olunaku olw'enkya. Kyeyune Noah, Chris Semalemu Semakula, Beg Television.